Tukwaniriza mu Kampala Bible Revelation Church esangibwa Makerere mu Mukubira Zone. Omusumba mutuukiriza Hanning n'abaweereza ba Katonda abalala bakwaniriza mu buweereza obusimbiddwa ku kigambo kya Katonda. Tulina endagaano ne Katonda ey'okusimbibwa n'okwebazaamu okuva mu Ezekieri 37 olunyiriri 26 okukono ku 28. Ojanirizibwa mu kusaba kwaffe okwa Sande okuwa abakkiriza okubikkulirwa okuleeta okukyusibwa okuva mu kigambo kya Katonda. Ku Lwokuna tubeera n'okusomesa okuwa abakkiriza enkozesa y'ekigambo ey'amaanyi. Obujulizi obw'obulungi bwa Mukama bweyongera bulijjo. Osobola n'okwegatta ku ssomero ly'abakozi b'ekigambo abaana ba Katonda mwe basimbirwa mu kigambo kya Katonda ne bafuna amaanyi okukozesa ekigambo kye okufuna enkyukakyuka mu mwoyo ne mu mubiri. Essomero lino lya bwereere, tetusasuza. Tunaasanyuka okulaba. Tusangibwa Makerere mu Mukubira Zone okumpi ne Makerere Business Institute ku Saapolo Kaggwado. Katonda ow'endagaano, the covenant God. Mu mwezi guno ogw'okutuuka kw'essanduuko ya Katonda ey'endagaano, In this month of the arrival of God's ark of his covenant, Katonda yeeyanjula gye tuli nga Katonda ow'endagaano. God introduces himself to us as the covenant God. Si Katonda w'essaala, Not the God of prayer oba Katonda w'okusiiba. or the God of fasting. Ani ayogera ku kusiiba bw'atyo? Who is that talks about Obuyinza fasting? yabujja wa? Where did he get such authority Obuyinza from? nabujja mu I byawandiikibwa. got the authority from scripture. Ono ye Katonda ow'endagaano. He's the covenant God. Era essanduuko eno And this ark gye yagamba Musa okukola, that he instructed Moses to make, okusooka yagiyita ssanduuko ya Katonda. to begin with, he called it the ark of God. Enya Mukama ffe ebazo kikyawo, It is right there. essanduuko ya Katonda. God's ark. Naye gye mujja mu maaso awo As time goes on, n'akikyusa n'agamba eno kali essanduuko ey'endagaano ya and then Katonda. he said, this is the ark of the covenant. Mukama ffe ebazo. Praise be to our Lord. Kankulage ebyawandiikibwa bino mangu nnyo. Let's look at this scripture. Genda by'emirembe eky'olubereberye, Go to 1 essula Chronicles 16 chapter 16 onyolo lwa 37. and verses 37. Boogera ku Dawudi wano Talking about David. nti awo n'aleka eyo mu maaso g'essanduuko ey'endagaano ya Mukama. Okirabye ekyo? Have you seen that bit? Eh? Yes. Awo n'aleka eyo mu maaso g'essanduuko ey'endagaano ya Mukama, Asafu ne baganda be okuweererezanga mu maaso g'essanduuko obutayosangawo ng'omulimu ogwa buli lunaku bwe gwayagalanga. Buli omu n'agamba amiina ennungi And everyone ennyo. said a good amen. Ekigambo kyenjagala okulaga, sisobola genda mu bigambo bino bingi nnyo, naye kyenjagala okulaga wano olaba nti yakyuka kati eyitibwa ssanduuko ey'endagaano ya Mukama. Here he calls it the ark of the covenant of the Lord. Okirabye ekyo Oluganda? Have you seen that line? Enya Mukama ffe ebaze. Praise be to our Lord. Genda mu Kubala essula 10 Go to Numbers chapter 10 onyo lwa 33. and verses 33. Kubala 10:33. Numbers 10 verses 33. Enya Mukama ffe ebazibwe. Praise be to our Lord. Agamba ne basitula ne bava ku lusozi lwa Mukama okutambula olugendo olw'ennaku 3 n'essanduuko eyaki The ark ey'endagaano of the covenant ya Mukama of the Lord ne bakulembera went before them olugendo lw'ennaku 3 in the 3 days journey, okubanoonyeza To search ekifo eky'okuwummuliramu. a resting place for them. Olabye bw'agiyise essanduuko But you ey'endagaano see ya Mukama. how he refers to it as the ark of the covenant of the Lord. Luli yali agiyita ssanduuko ya Katonda, Before he was calling it God's ark. kati agiyita ssanduuko ey'endagaano ya Mukama. Now right here it is the ark of the Kiki covenant kyagala of the Lord. tulabe? What is it he wants us to see? Haleluya. Hallelujah. Genda mu kyamateeka olwokubiri, Go to Deuteronomy ekyamateeka olwokubiri essula 31 chapter 31 olunyiriri olwa 26. and verses 26. Weebale nnyo Yesu. Thank you, Lord. Waliwo kyakola omwezi guno. There's something good he's doing in this month. Muddire ekitabo kino Take this book of the law ekyamateeka mukiteeke ku mabbali g'essanduuko eyaki and put it in the side of the covenant of ssanduuko God, y'endagaano ya Mukama of the Katonda wammwe, covenant of the Lord your God, kibeerenga eyo okuba omujulirwa gy'oli. that it may be there for a witness against thee. Essanduuko yagiyita ki? What has he referred his ark Essanduuko as? ya ndagaano. The ark of the Ya Mukama. covenant of the Lord. Essanduuko ey'endagaano The ya ark Mukama. of the covenant of the Lord. Essanduuko ey'endagaano ya The Mukama. ark of the covenant of the Lord. Ndowooza kankugera ekirala kimu olw'obudde. Let me show you another scripture because of time. Yoswa Go to Joshua essula 4 chapter 4 onyo olw'omusanvu. and verse 7. Weebale nnyo Yesu. Thank you, Lord.
agambye wano Right here he mulyoke says, mubagambe then you shall answer them, nti kubanga amazzi ga Yoludaani gaggwawo mu maaso g'essanduuko ey'endagaano ya Mukama that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the bwe Lord. yayita mu Yoludaani When he amazzi passed ne over Jordan. gaggwawo era amayinja gano galibeera ekijjukizo eri abaana ba Isirayiri emirembe egitaggwawo na buli Luganda agamba amina And every brethren said a good amen. n'ekyo tewali kubuusabuusa So no doubt, Katonda essanduuko ye God, his ark, era agiyita essanduuko ey'endagaano ya Mukama he refers to it as the ark of the covenant of the Lord. essanduuko The ark ey'endagaano ya of Mukama the covenant of the Lord. n'ekyo ekibuuzo ne kijja So the question that is here now, endagaano eno gy'ateekamu this covenant that he's inserting, ategeeza ki what does he mean by erinnya this? Mukama waffe libazibwe Praise be to our Lord. n'ekyo bwe tuba tutandika okwogera ku kigambo ndagaano So if we're to begin to describe covenant, tulina kudda mu bayibuli gyetandikira we have to begin where the Bible begins kubanga from. obwedda njogera Because while I was talking nga ŋŋamba ekigambo ndagaano about the word covenant, abamu nga balaba ya ttaka some were seeing a land title. kubanga ogenda ogula ettaka When you're about to buy land, mukola endagaano si bwe kiri you make an agreement. nze gundi Aye. abeera egindi ero si bweti In this place, nga ntegeerera ddala in my nga siri good mulalu sense, not mad, nguzizza gundi I've sold this land to abeera egindi this person who stays here, ettaka lyange oba ekibanja kyange this plot of land. eyo tugiyita era bagamba endagaano y'okugula ettaka We call it Waggulu an wali. agreement. Noyo obwedda njogera oluganda awanga agera bino ng'ebyettaka People was thinking that when I was talking about the covenant. nedda nno No, please. twagala kulaba bayibuli gyeyita endagaano ya Mukama We want to see what the Bible refers to as the covenant of the Lord. Mukama waffe yeebazibwe Praise be to our Lord. olyoka ozibuka amaaso okulaba kyagenda okukola omwezi guno That your eyes might open to what he's going to do this month. kubanga nkukakasa Because I assure you, omwezi guno nga tegunnaggwa before the end of this month, ogenda kulaba endagaano ya you Mukama will see God's covenant ng'etambuza bigere ng'omuntu walking like a person. bw'oba okiikiriza kampulami naye y'amaanyi If you ennyo. believe it, let me hear a good amen from you. ekigambo kyakuna kino ky'owulira This word of God that you listen kisimba to obulamu bwo builds your life ne kikuteekateeka okukwata ebintu by'otokwatangako and prepares you to receive what you n'okyo never received. kampulira amiina ye So ennungi let me ennyo hear a good amen from you. di bayibuli lweyogera ku kigambo ndagaano mulundi ogusooka When is the word covenant first mentioned in the Bible? tugenze mu lubereberye Let's go to Genesis essula 9 chapter 9. katonda n'agamba nuuwa n'abaana be awamu naye katonda agamba ani Talking to who? nti nange laba nywezezza endagaano yange nammwe olaba agiyita endagaano ye wangi oluganda wetegereza ebigambo bino Look at these words critically. nange agambye laba Behold, nywezezza endagaano yange nammwe I establish my covenant with you era n'ezzadde lyammwe and with your seed erinaddangawo after, era na buli kiramu and with every living ekiri creature awamu nammwe that is with you, ennyonyi of the fowl, ente of the cattle, na buli nsolo ey'ensi and of every awamu beast of the nammwe earth with you. katonda yakola endagaano n'ente God making a covenant with a cow. abooluganda Fellows, katonda yakola endagaano n'ente God made a covenant with a cow na buli nsolo yonna ey'ensi and every beast of the earth. agambye He is saying olwekumi right n'olumu here, in verses 11, ŋŋambye weetegereza ebigambo ebyo look at these words. abalokole tebatera kwetegereza bigambo bya bayibuli Believers don't usually critically look at nange words. nanywezanga endagaano yange nammwe And I will establish my covenant with you, so ebirina omubiri byonna neither shall all flesh tebikyazikirizibwa be nate cut off anymore mulundi gwakubiri n'amazzi ag'amataba by the waters of a flood. so tewakyabaawo mataba nate mulundi gwakubiri okuzikiriza ensi Neither shall there any more be a flood to destroy the earth. kano n'ayogera And God said, nti kano ke kabonero ak'endagaano gye ndagaana nze nammwe na buli kitonde kiramu ekiri nammwe okutuusa emirembe egitaliggwa this is the token of the covenant which I make between you and Hey! every living creature that is with you for perpetual generations. emirembe egitaliggwawo Perpetual generations. nteeka musoke wange ku kire I do set my bow in the cloud. era anaabanga kabonero ak'endagaano
gye ndagaanye n'ensi. And it shall be for a token of a covenant between me and the earth. Kale onaatuuka nga bwe naaleetanga ekire ku nsi. And it shall come to pass when I bring a cloud over the earth, Musoke anaalabikiranga ku kire. that the bow shall be seen in the cloud. Nange najjukiranga endagaano yange And I gye will remember my ndagaanye covenant. nze nammwe na buli kitonde kiramu ekirina omubiri kyonna n'amazzi tegaafuukenga nate mataba okuzikiriza omubiri gwonna. Ekibuzo kiri The question is now, kituufu? is it true Tewabangawo mataba malala agazikiriza ensi yonna ng'oggyeko aga Nowa? that no other floods have been seen that have destroyed all flesh apart from those of Noah? Kati wano bwe mpeereddwa omukisa kubanga njogeera mu basomi Now I have this great opportunity because I am talking to the bakakensa land. b'ebyafaayo. Professors of history, Mutubuulire bassebo, tell us. kubanga bwe kyandibadde n'olwekyo It would have been therefore nti that singa wabaddewo okuzikiriza okulala ensi yonna, if there was any destruction of the entire earth, tetwandibadde na kyakunnyonnyola Would not ngeri have any ki explanation. abantu gye bawezeemu obuwumbi 7.5 why people have amassed in population of 7.5 million on the earth okuva mu bantu 8. from 8 people. Amakulu gaakyo nti Katonda akuumye endagaano. In other words, God has kept his covenant. Wabeerawo obutabataba. Yes, some floods here and there Nobeerewo mu Russia, mu Buyindi, in Russia and in India, mu America eyo. in America. Abantu ebibiri ebisatu 200, ne bafa naye you know, die tewabangawo of floods. mataba There's never been such a flood. nga te bakakensa b'ebyafaayo And yet the professors of history, bagamba nti ensi eno they said that this lumu earth yabuttikirwa amazzi is surrounded by water olumu mu at one byafaayo. time. Balina engeri gye banoonyerezamu agantu gaabwe. There's a way they make their research, and Bagira ne batandika okugalangatanira you eyo. know, they begin to fumble from out there. Mukama waffe bazibu. Praise be to our Lord. Endagaano kye ki? What is a covenant? Tulabye ng'ayogera ebigambo. We see God speaking. Endagaano kye ki? What is a covenant? Ekolebwa bigambo. It is made of words. Naye okusinza ku ndagaano eno, But based on this covenant, ye munnaffe Nuuwa ayogedde ki? what has Kuba Noah mu said? endagaano ze mumanyi, Because the covenants that you know about, ono awandiise kino, one says this, one party says n'ono this, akiziganyiza n'ono. and the other party also agrees with them. Ono omwami awasizza ono omukyala. This man has gotten married to this woman. Nuuwa yayogera ki wano? What did Noah say right here? Nuuwa yayogera ki What wano? did Noah contribute here? Tewali. Nothing. Katonda ye yajja God came n'agamba around ndeese endagaano and he yange. said, I've come with my Era kino kye ngenda covenant. okukola. And this is what I'm going to do. Ngamba Nuuwa yamusaba nti Mukama aleeta endagaano nga tukyaleeta mataba ku Tell me nsi. that Noah first prayed that send a covenant. Nuuwa n'ebirowoozo ebyali bifunda nnyo nti tasobola kulowooza ku kintu ng'ekyo. Noah and his mind was so minute to begin to think of such a thing. Waliwo endagaano egenda okukola mu mwezi guno mu There's bulamu a covenant that is going to operate in this month, ng'ekusukkiridde okutegeera. surpassing your knowledge. Era Katonda y'agikola And God makes this covenant n'omuntu. with a person. Katonda y'agikola. God makes it. Tagikola wakati we n'omuntu. He makes it. Agikolera muntu. He makes it for that person. Yesu wakiyitibwa ndagaano ya Mukama. That is why it is called the covenant of the Lord. So si ndagaano ya Mukama na muntu. It's not the Ndagaano ya covenant of the Mukama. Lord and a person. No, it's God's covenant. Emyaka emeka nga Nuuwa ali ku nsi kuno Katonda ayogera ebigambo bino ne kaakati we twogerera. Myaka emeka? Ani How agimanyi? many years have been since this thing? Katonda akumye endagaano ye. God keeps his covenant. Era ensi eno tewali mateba gayinza gimalawo. No flood can come and consume this entire Kubanga earth Katonda yakola endagaano. because God made a covenant. Kampulira amina ennungi. Let me hear a good amen. Teri bbomu gye bayinza kusumula n'eva mu nkuba n'ebutikira ensi yonna. No bomb can explode and rain comes and swallows up the earth. Batugamba abasayansi They tell us, the scientists, olukalu ku nsi luli kimu kyakuna si bwe kiri? that the land is a quarter of the earth. Olukalu ku nsi luli Land kimu on kyakuna. earth, a N'ekyo quarter. okulusaanyawo temuli na buzibu. So it's not Kimu kyakuna. hard to take away the land. It's only a Ekirala quarter. ekigaddeyo mazzi. And the rest is water. N'ekyo okusaanyawo kimu kyokuna temuli na. So taking away the quarter of the land Naye is, munnange ekimu ekyo ekyokuna but that quarter of the earth tekisobola kusaanawo. cannot be consumed Kubanga waliwo yateekawo because endagaano. someone established a covenant. Era bwakugamba nti ali mu ndagaano naawe And if he says that I'm in a covenant with you, n'olunaku lwaliro nga tebunnaziba. even before this day,
ojja kulaba ebinene. And you shall see great things. Ngambye nti ojja kulaba ebinene. I said you shall see great things. Ngambye nti ojja kulaba I said you ebinene. shall see great things only. Ojja kulaba You will ebinene. see great things. Awo nvuddewo n'okyo tulaba endagaano nga eri mu bigambo. So we see the covenant made of words. Era nga Katonda alina byasazeewo okukola. And God deciding to do something. Nga nebyo byasazeewo bya mirembe na And mirembe. what he decided on was forever, perpetual generation. Ekyo kiyitirivu nnyo okukimanya. That is awesome Mu to know. mwezi guno In this month, waliwo Yesu by'agenda okwogera there mu is bulamu bwo. something Jesus will say about your life. By'agenda okwogera mu bulamu bwo nga bya And ndagaano. they shall be covenant sayings. Nga And tebiggwaawo. they shall be perpetual. Hallelujah. Hallelujah. Nakyo gwe badalowooza ku kufa kwerabire. So a person who's been thinking about death, forget about it. Wantu wali ajja kufa mwaka guno No one will linnya die in lya his Yesu place. Kristo In Mukama Jesus' waffe. precious name, our Lord. Amina ntono nnyo That abooluganda. amen is weak. Weebale nnyo Yesu. Thank you, Lord. Ngenze mu luberebere okyamigenda mu sula y'ekumi Go to chapter 15 of Genesis, onyo olwokutaano. verses 5. Tulaba era endagaano endala. We see another covenant here. Katonda ajja akola endagaano ez'enjawulo. Katonda God has yeewuunyisa. been doing several covenants. Katonda yeewuunyisa nnyo. God is so amazing. So nga yandikozeemu yokka He n'ennuwa would have done n'etambulira one n'agenda. covenant with Noah. Mbagambye sirizikiriza nsi eno n'amataba. I said, I will never consume this world with the N'atambula flood. And then n'agenda. he would have left. Tumulaba ng'akomawo. But we see him arriving again. Olubereberye 15 Genesis 15 onyo olwokutaano. and verses 5. Ono bali ne Ibulayimu. Right here, he's with Abraham. N'amufulumya ebweru. And he brought him forth abroad. Eyo visa bajja gikuwa. They shall give to you that visa. Anti agambye n'amufulumya ebweru. Because he said he brought him forth Ngambye abroad. agambye n'amufulumya ebweru. He said, and he brought him forth abroad. Mukama yagenda okufulumya so si God bazungu. shall take you abroad. Not the white Visa person. bajja nakukima waka bagikuwe mu That nyala Jesus z'Omukama. shall find you at your home. N'amufulumya ebweru. And he brought him forth N'ayogera abroad. ntunuulire eggulu And say, kaakano. look now toward heaven. Obale And munyeenye. tell the stars. Bw'onooyinza okuzibala. If thou be able to number them. Ezzadde lyo bwe liriba. And he said unto them, so shall thy seed be. Omanyi Ibulayimu teyali musiru. Abraham was an intelligent man. Teyala nigagamba nti emubiri. He would have said 1, 2, 3, 500. Yatunula butunuzi He simply n'agamba. looked up and Sisobola zibala. I can't number them. Nkokiriza bukkiriza. I can only believe. Ibulayimu nakkiriza Mukama. And he believed in the Lord. Saagala kwerimba. Sisobola I don't zibala. want to deceive myself. I can't number them. N'akumubalira okuba obutuukirivu. N'agamba awo oli mutuukirivu. And he said unto Abraham, now you are righteous. Ye Katonda amanyi omuwendo gw'emunyenyeezo. God knows the number of those stars. Naye gwe tomanyi. But you don't know. Ate tosobola kumanya. And you can never know. N'ekyo akkiriza asinga. So the one that has believed is better off. Katonda bagamba nti ajja kukuza ku mulimu. If God says he shall promote you at your place of Nono work, kutandika okubala abo abali mu maaso. and then you begin to count how many people are ahead of you, Omuwendo ogwo ogenda gubuulira ani? who are you going to tell that number? Wandimukkiriza bukkiriza. You should only believe. Twandibadde no bagezi We should be wise ne tukkiriza bukkiriza. and only believe. olw'omusanvu n'amugamba nti nze Mukama And he said, nze even I Mukama am the eyakujja mu Lord Uli ey'Abakaludaaya that brought thee okuwa out of Ur of the ensi Chaldees. eno okugisikira. Ibulayimu kyava agamba ayi Mukama And he said, Lord God, kiki ekinantegeeza nga ndigisikira? whereby shall I know that I shall inherit it? Kibuuzo kirungi nnyo That's ekyo. a very, very good question. Ko Katonda And God answered, ntwalire ente enkazi take me an heifer eyakamaze of emyaka 3 esatu years old, n'embuzi enkazi and a she goat ey'emyaka of esatu 3 years old, n'endiga and ensajja. a ram of 3 years old. Lwaki endiga yawayo nsajja? Why is it it's only the ram was? eyakamaze male? emyaka esatu ne And a kamukuukulu. turtle dove. olw'ekumi n'omunaana lugamba Verses 18, he says, ku lunaku olwo in the same day, Mukama n'alagaana ne Ibulaamu the Lord made a covenant with Abraham, ng'ayogera, olaba saying, you see right there? buli awali endagaano Katonda alina Every kyayogera. place where there's a covenant, God is saying, Mukama omwezi guno this month the Lord, yogera nange n'awulira. say to me and I will hear. Yesu yogera nange n'awulira. Jesus, say to me and I will hear. ng'ayogera nti ezzadde lyo ndiwadde ensi eno. Unto thy seed have I given this land.
okuva ku muggo gwe Misiri okutuuka ku muggo omunene omugga Fulaati. From the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates. Nange manjala mbabuuza, I want to ask you, ensi eno gye yamuwa akyaliyo? this land that he gave to Abraham, is it still there? Ibulayimu akyaliyo mu nsi Is eno? Abraham still in that land? Yeah, I know. Ibulayimu si yaaliwo kati. Abraham is not the one who's Waliwo right ani there. kati? Someone is there, but Waliwo Isirayiri. there is Israel. Kubira Yesu Praise yagaleza. a mighty hand clap to the Lord. Isirayiri weeri kati. Israel, where it is now, Yensi Katonda gye yawa Ibulayimu mu ndagaano. that is the land God gave to Abraham by covenant. Mukama waffe yeebazibwe. Praise be to our Lord. N'okusobola kusaya leero Till today, waliwo ensi gye bayita eya Isirayiri. there is a nation called Israel. Ne baba bajjawo ekifuba Even if they take them away by force, He era abakomyawo mu maanyi. will bring them back in power. Sinawulira amina abakize I've not yet amaanyi. had a good amen from Bw'aba you. ng'akumye endagaano eyo, If he's been able to keep that covenant ng'akumye n'endagaano ya Nuuwa, and the covenant of Noah, endagaano yonna gy'anaakola any other covenant that he will era make, gy'agikuuma. he will keep it. Kampala amina abakize Let me amaanyi. hear a good amen from you. Bwe tunaasanga n'endagaano yonna gye yakola If we era find tujja any other kumanya covenant that he made, ajja gikuuma. we know that he shall keep it. Mpa Ibulayimu ne Saara omukisa buli ku makya I buli lunaku. bless Abraham and Sarah every morning, every day. Kubanga yagamba Because he said, yenna n'akuwanga omukisa and I shall bless, nange nja muwa omukisa. and I shall bless Ne those bwe who yenna bless you. n'akolimiranga Whoever shall curse you, nange nja mukolimira. I shall curse. N'okyo buli ku makya Every nangira morning, omukisa I declare ku blessings Ibulayimu ne Saara. Upon Abraham and Sarah. Ne ŋŋamba nangira omukisa ku Ibulayimu ne And Saara. I say, I declare a blessing upon Nangira Abraham and omukisa ku Sarah. I Isirayiri. declare a blessing upon Nangira omukisa ku Israel. baana ba A Isirayiri. blessing upon the nation of Israel. Nsabira ekibuga Yerusaalemi I pray for the city kibeeremu of emirembe Jerusalem to kikulaakulane have peace and to prosper, bagaggawale that they might be rich beebazeemu and beeyongere yongere. multiply and increase. Tandika okuwa Ibulayimu omukisa buli lunaku. Begin to bless Abraham every day. Ekigambo tekikyuka The word of God tekikaddiwa. doesn't change. Waliwo ebintu byenfunye byesaanidde okufuna So there are things I've received that I'm not supposed to get. naye lwakubanga nangira omukisa ku Ibulayimu buli lunaku But because I declare a blessing upon Abraham daily, nange Mukama nampa omukisa and the Lord blesses me, nenfuna byesaanidde. I receive what I'm not worthy of. Waliwo okubikulwa okwenina There's a revelation that I nga have tekunsaanira n'akatono that I'm not worthy of. naye lwakubanga nangira omukisa ku Ibulayimu buli But lunaku. because I declare a Ne Sarah. blessing upon Abraham and Sarah, Ekyo nno kyama that is a secret, okifunidde bwereere. and you've got it for free. Kyama kinene, Big secret, kyama kinene overwhelmingly big secret, okifunidde bwereere. you've received for free. Weebale nnyo Yesu. Thank you, Lord. N'akola endagaano ne Ibulayimu He made a covenant with Abraham, era endagaano akyagikuumye. and he's still keeping it to this day. Amakulu gaakyo nti Katonda You know that God, bw'akola endagaano when he makes a covenant, tasobola gikyusa. he cannot change it. Olwaleero ndi wano Today I am here okukkiriza nti agenda gikuuma. to believe that he's going to keep it. Kyekintu te mu Matayo. That takes me to Matthew. Dduka mu Matayo essula 26 Matthew chapter 26 olunywa olwa 27 and verses 27. olyokolekerawo okutya So that you may cease fear. n'okwetya. Kati no tutuuse ku kikyo Now we have arrived at what belongs to you. n'atoola ekikompe And he took the cup ne yeebaza and gave thanks awa baani bano and gave it to them. Who is it Wangi? he's giving? awa bayigirizwa. He's giving to the disciples. Ne Yuda Isikalyoti yalimu Was Judas Iscariot part of them? yalimu nnyo. Yes, very much so. N'abawanga agamba nti munywe ku kino mwenna. Drink ye all of it. Lwaki abanywesa bonna? Why is he making them all Kubanga drink? kino Because this gwe musaayi gwange. is my blood. Kazi yali afudde. Was Jesus dead by this time? Wanyi? Baali boogera na muzimu. Were they talking to a ghost? Yali yafudde. Had Jesus died at this time? Kubanga kino For this is gwe musaayi gwange. my blood. Mulimu ekigambo endagaano awo? Is there a word covenant? Yesu wange. Mulimu ekigambo ndagaano? Is there a word covenant there? Mulimu ekigambo Is there ndagaano? a word covenant? Nga sikulabye bw'okuba ngalo. How come I haven't seen you clap to the Lord? N'akalulu ka Yesu nga sikawulidde. Ng'ate olabye ekigambo ndagaano. Ekigambo ndagaano okirabye. Have you seen the word covenant?
kubanga kino gwe musaayi For this is my gwange blood ogw'endagaano empya. of the new covenant, Si ndagaano nkadde. not the old covenant, Endagaano the empya new covenant, oguyiika which is shed ku lw'abangi. for many. Ku lw'abameka? For how many? Oba mu bangi abo naawe mw'oli? Among the many are Mu you bangi abo included? naawe mw'oli? Are you included in the many? Mu bangi naawe mw'oli? Are you part of the many? Okuyiika ku lw'abangi olw'okugyawo. For the remission, So si kubikkako. not covering, Kugyawo. but erasing. Okugyawo Erasing ebibi. of sin. Okugyawo ebibi. Erasing of sin. Ng'omusaayi gwe That his blood gwa ndagaano mpya. is of the new covenant. N'ekyo gwali gukunaazaako ebibi. So while it was washing sins away from you, Ng'ate tegukunaazaako oluvannyuma oddugale. it was not washing it that afterwards you might become dirty. Gwakunaazaako omulundi gumu. It washed you once and for all Ne gukuggyako buli ekiyitibwa ekibi. and took away anything called sin. Ate ne gukuyingiza mu ndagaano. And it initiated you into a covenant Gwe obutaddayo kubeerako kibi emirembe. that you might N'emirembe. live sin-free Kubira eternally. Yesu akalulu A ak'amaanyi. mighty Kubira shout to Yesu the engalo Lord, a mighty ez'amaanyi. shout to the Kubira Lord, Yesu engalo a ez'amaanyi mighty ennyo. shout to the Lord, Mukubire engalo ez'amaanyi a ennyo. mighty hand clap. Sanyukira Mukama, sanyukira Mukama, Celebrate sanyukira the Mukama. Lord. Haleluya. Hallelujah. Omusaayi guno This blood gwakunaazaako buli washed kibi every sin ne gukijjawo. and took it away. Kubanga Yokaana Omubatiza yagamba nti laba omwana Because John the gw'endiga Baptist said, look, the Lamb of God ajjawo. that takes away. Kubira Yesu engalo A ez'amaanyi mighty ennyo. hand clap to the Nina Lord. ekyandiiko kyange kisemba. And my last scripture. Ekyandiiko kyange kisembayo. My last scripture. Kiri mu Ebbulaniya. Dduka mu Ebbulaniya. Quickly go to Hebrews. Abooluganda. Abaebbulaniya 8 onyolwa 7. Hebrews chapter 8 verse 7. Nawasomedde ebyandika nga agamba essanduuko ey'endagaano ya Mukama. Essanduuko I y'endagaano read ya the Mukama. scriptures of the Ark of the Yagibaweerawa Covenant. nga bali ku Sinaayi. He gave it to them at Mount Bava Sinai. e Misiri bagenda mu nsi ensuubizi. Si As bwe they kiri? left Egypt to the Agambe promised kuba land. endagaano eri y'olubereberye singa teyaliiko kyakunenyezebwa tewandiwunoonyezebwa bbanga ery'eyokubiri. Kubanga bw'abanenya ayogera nti laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama bwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri era n'ennyumba ya Yuda. Singa endagaano gye nalagaane bajjajja baabwe ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubaggya mu nsi y'e Misiri. Ojjukira essanduuko ey'endagaano ya Mukama? Do you remember the Ark of the Covenant Kubanga of the Lord? abo tebanywerera mu ndagaano. Because they continue not in my covenant, Nange ne mbaleka And I regarded them okubalaba. not. Bw'ayogera Mukama. says the Lord. Kubanga eno y'endagaano For this is the gyendagaano covenant. ennyumba ya Isirayiri oluvannyuma lw'ennaku ziri bw'ayogera Mukama nditeeka amateeka gange mu magezi gaabwe. Ani agambye amiina? Who was saying a good amen to that? Era ne ku mitima gyabwe And write them in their hearts. ndigawandiika. I will write them. Nange naabeeranga Katonda gye bali nabo banaabeeranga bantu gye ndi. So buli muntu tebaliikiriza munne na buli muntu muganda we ng'ayogera nti manya Mukama kubanga bonna bali manya okuva ku muto okutuuka ku mukulu mu bo. Eno ndagaano This is the covenant Yesu gy'ayogeddeko that mu musaayi gwe Jesus has talked about in his blood. kubanga ndisaasira obutali butuukirivu For I will be bwabwe. merciful to their unrighteousness. Mu ndagaano eno asaasira ki? In this covenant, he has Akimanyi mercy. totuukiridde, He knows akimanyi we ne are bw'olikola otya tosobola unrighteous, and he knows kutuukirira. that you cannot be perfect. Akimanyi He well knows it. kyabakola endagaano That is ey'okusaasira. why he makes a covenant of mercy. Nokyo musumba nyonoone Pastor, should I sin? kubanga nsaasira. Because he has mercy on Bw'obanga me. oyonoona olw'okuba kusaasira kitegeeza tonnalokoka. If you continue to sin because of his mercy, you're not yet born again. Ekyo kyangu nnyo. That easy. Erinnya Mukama waffe lyebazibwe. Praise be to the name of our Lord. Haleluya. Hallelujah. Kubanga ndisaasira obutali butuukirivu bwabwe For I will be merciful to their unrighteousness n'ebibi byabwe. and their sins Siribijjukira and iniquities will I remember emirembe gyonna. no more. Bw'ayogera nti endagaano empya y'olubereberye aba agikaddiyiza.
naye ekikulu era ekikaddiwa kiri kumpi n'okuggwa buli omu n'agamba amina And ennungi. everyone says a good amen. Tuli mu ndagano ne Katonda. We are in a covenant with God. Bw'obadde tokimanyi. If you didn't know this, Era alina ebigambo by'ayogedde wano. and the words he has said right here, Agambye toli bubeezi mulokole. he has said you're not simply born again. Asaasira obutali butuukirivu. He has mercy on your N'ebibi unrighteousness byonna. and all your sins Omusaayi gwe byakunaazaako. that the blood washed you away. Yasalawo mu ndagaano okubyerabira. He decided in this covenant to forget about them. Bw'obijjukira naye You yabyerabira. remember them, but he forgot about them. Bw'obijjukira You remember those naye sins, yabyerabira. but he forgot about them. Bw'obijjukira You remember those sins kubanga oli muntu. because you are human. Naye ye Katonda But he is yakola God. He endagaano made a covenant. obutaddayo kujjukira Never, bibi bye never wakola. to remember your sin. Mukwano gwange erinnya lyange nze Hani Mutuukiriza ndi musumba wa Kampala Bible Revelation Church esangibwa Makerere ewamukubira. Okwoyo okutambulira mu kutya olw'ebirooto by'oloota oba bibakulootako okusaba n'okusiiba bifuuse kubonaabona gy'oli bifuuse mateeka tokyalina mirembe mu kuwaayo okutudde ebikolimo n'endagaano z'abajjajjaabo naye tolaba njawulo bakusabidde emirundi mingi naye nga tokyukako. Mukwano gwange nkuyita okujja okuyiga ekigambo kya Katonda ekijja okukyusa obulamu bwo wano ku Kampala Bible Revelation Church esangibwa Makerere ewamukubira. Jangu oyiga ekigambo kya Katonda buli Lwakubiri, Olwokuna n'olwa Sande. Ojja kumanya amazima agajja okufuula ow'eddembe. Lwaki otambulira mu busibe ate nga walokoka? Mukama akuyambe ng'ojja. Kampala Bible Revelation Church esangibwa wano e Makerere ewamukubira okumpi ne MBI ku Sapolo Kabwa Road. Nkwaniriza